akulira mu ghetto group moving in groups twazitanga gali ha Bobi we yayisewo ne gali yayisewo ne bachalibe kwegamba moving in such a way twakuyitanga kuvuga gali waliwo gali ezababbi waliwo ne gali eziri moro waliwo ne gali nga zina operations eziriko waliwo ne gali ezokulongoosa nti mugenda kuyita mu kyalo nga mulongoosa etc ne kati gali gye twagala okuzimba kati gali yaba comrades ya kunoonya kalulu kulonda kalulu na kukuuma kalulu egaali zino zenjogerako era kankozese n'omukisa guno okuzinyonyola bannayuganda obulungi sibagamba kuzimba gurupu z'aba criminal baziba misango no njagala muzimbe groups ez'abantu abawuliziganya ne abantu abasobola coordinatinga activities zaabwe ku lw'obulungi bwa Uganda nga tetunnaba kutuuka kulonda nga tuli mu kulonda era nga tumaze okulonda egaali zino nalabye abantu bangi nnyo abakimisinterpretinga oba oli awo n'okwonona omulamwa gwaffe zino egaali sigamba nti abaaye kati tukuŋŋaanye wano first of all si group z'abamenyi b'amateeka ekyokubiri temulina bikola publicly bw'oba okuŋŋaanya mikwano gyo bwe mugenda okukola omulimu omulungi togenda bakuŋŋaanyiza wano nti abaaye tusinkana ano kubanga twafuna lesson mu 2016 Dr. Besigye yayimiriranga ku rally nga bagamba bannange mukole P10 oba power 10 mwekole mu group z'abantu 10 bwe mugenda okuuma akalulu kati abamu nga bagamba abo bandika power 10 tuli wano mabega wa stage nga bakuŋŋaana aba iso bagiromo abaani kakati sawa zino bogamba nti abaaye fe ab'entebe oba fe ab'enakawa tuli mu kuzimba gaali neba informa bajja kugiromo tujja kuba misinterpreted no authorities I don't care oze kiri kyogambye nti ozimba bigroup y'abamenyi b'amateeka n'okubeera nze mu gavumenti ya Museveni okubeera Kyagulanyi kimenya amateeka okusinziira ku ye so Museveni byalowooza ne banne tebitukwatako kuba ye mumenyi w'amateeka ffe bye tulowooza kasita bibanga biri mu mateeka tujja bikola era nzija ne wano ku TV nembyogerako nkakasa naye alabika ali mu kulaba so tetutyakola kye tukola kuba tetumenya amateeka tekimenya amateeka okuzimba small groups privately n'ekyokubiri kitese egaali yo ebeera infiltrated bwe batandika okupiikinga abaana bammwe abamu mumanya nti kati muli infiltrated so njagala nsinzire wano ku TV bagambe mwebeereremu ate bw'oba ozimba egaali yo togizimba mu lwatu kubanga n'abalabe batukeneka mulina measures zigenda okulemesa infiltration y'abamenyi b'amateeka oba oyisa abalabe okuziyingirira zino otubuuzaako ki gwe tula wansi gwotunulire nze kugambye tuzimba gaali oyagala tu infiltrating olimbega okay so bamemba because byenkubuuza hano Kyagulanyi ensi eyagala kubeeranga ebitegeera and I'm asking on their behalf yes sir so bana bamemba b'eggaali zino ogenda kuba tubatadde mu buzibu honorable already as we speak oliwo abawagizi bammwe abamugamba kyalina mu makomera are you not putting these people ku risk y'okukwatibwa nga nkola ki bamemba b'eggaali zino zoyogerako kyo egaali kyetu kyotogeddeko kitegedde kati jawe ekigambo egaali ogambe bamemba ba teams ezokuuma akalulu tobatadde mu buzibu ng'obagamba bakuuma akalulu kyoli mukumbuuza kyoli mukumbuuza mbuuza gaali anti egaali kyeki egaali kyenkunyonnyodde ekyo kitegedde egaali ze ttiimu ezigenda okuuma obululu webali nnyo si kuuma bululu kokka ze gaali ezigenda okunoonya abantu okukunga abantu okulonda n'okukunga abantu okuuma akalulu nabo bennyini okwekuumira naawe ojja kwesanga ng'olina eggaali y'abannamawulire gy'olimu abasawo bakole eyaabwe abannamateeka bakole eyaabwe my point here is don't be alone work with the team kubano we tugenda tulina okubeera nga tuli interconnected. The other day honorable Kyagulanyi twakulaba ng'olambula ennyiriri ku kitebe kyammwe nga bwolaba ku screen yange zino nazo gaali wangi zino ze zimu ku gaali zoyogerako abo tobamanyi nti ba foot soldier kyogamba gwe tobamanyi munamawulire omulamba nga tubulire abo ba foot soldiers yes majje ga ku ttaka because nakuwulira ng'oyogera honorable ng'oga nti muli majje gennyini ffe tuli majje
tuli maje okuva edda mpulira nnyimba tuli basirikale tulwanyisa yala kati gomanyi foot soldier kitegeeza ki direct translation eri majje ga ku ttaka kati yefe tekimenya amateeka bw'olaba badokita nga bazze bangi ogamba I saw an army of doctors, I saw an army of musicians. You get my point. Kati wano mwali ku kyono producer nja musabe gwe tukiraba because ndaba kyendaba one honorable wali olambula ndaba mukwano gwange chairman Fred Nyanzi Sentamu olunaku olwo gali mazaalibwa gange eno parade bagikola simanyi naye abaana bayagala okunsurprisinga n'okundaga okwagala era kye nasiima ennyo ne beekuŋŋaanya ne bajja banyimbire akayimba k'amazaalibwa bajja nga bambadde nga bwe twambala ne bayimirira mu ngeri eri very disciplined nga bwe tuyimirira nga bwe mwayimiriranga ku ssomero nga bwe twayimiriranga ku ssomero nga bonna bonna gurupu y'abantu bonna bonna erina discipline beyimirira era ne banyimbiramu akayimba n'ensanyuka nnyo n'enjogerako ne gye bali bye ndowooza nti buli kye twakola twakikolera mu lwatu era nga tekirina tteeka kye limenya naye ng'era bw'omanyi gavumenti eri ku panic ne bw'okola bukolozi bagamba ng'ayina engeri gy'akoloddemu munoonyerezeeko eyo panic gye baliko enyimba ze mwayimbanga ez'abalwanyi olowooza maybe what maybe kyekyabaleetera okulowooza nti bino bye mukola bimenya amateeka nalina kati bwe baba bamenya amateeka abakulembera ndi wano lwaki tebajja ne bankwata iza abakulembera okay so bwe waba waliwo ekimenya amateekawo lwaki tebansimba mu mbuga z'amateeka nti owaayi wabadde ne bano nga bali namba bweti ate balina komako namba bweti nga bambadde kala bweti ate nga balina kwambala kala bweti nga bayimba nyimba bweti naye nga tebalina zimba balina kuyimba bweti as simple as that yeah oba kikyabaviirako ne raid gye baakola ku kitebe kyammwe ekya National Unity Platform nalina omwogezi w'eggye lya Uganda ne Ministry ya Defence mukulu Felix Kulaije nti kungu bw'olaba ekitambula ng'embaata nga kirya ng'embaata then yebeera mbaata abakulu abo boolabye kavule bye bambala okusinziira ku ye byagala kufaanana ebyamagye ennyimba ze bayimba zaagala kufaanagana z'abalwanyi akati ago simagye Felix Kulaije ebyali bigambo bya Felix Kulaije kanange kamubuuze nti bw'olaba omuntu ng'ayogera ng'atategeera era akola ebintu ng'atategeera then oyo abeera ki kuba ndowooza nti bwe bakwadde okwogerera ekitongole ekyekitiibwa ng'amagye g'eggwanga olina okwogera ng'omuntu afitinga mu office naye ate tekyewuunyisa munnange kubanga oyo just mwogezi w'amagye naye akulira amagye yennyini owokuntiko byayogera byo biraba byawandiika ku Twitter ku X byo biraba tujja kujja honorable awo well oddayo mu kalulu 2026 olina ebibuuzo byombuuza musajja gwe will you stand again in 2026 tuli mu kalulu naye ombuuza mugenda mu kalulu tuli mu kalulu first round twagiwangudde ddiika wempe kati yombuuza ki framing ekibuuzo ky'obulungi are you offering yourself ku level ya president mu 2026 again kati nkuddemu ntya are you standing I offered myself a long time ago and yes if I must say it again if my party the National Unity Platform bendowooza nti bakkiriziganya nange nenzimba gambe ndi available bwe mba nkyali mulamu ngira nkyewulyanga of course tuli bangi nnyo mu NUP tuli bangi nnyo abasobola okukulembera bangi nnyo era tubuildinga ekibiina kyaffe tetukibuildingira ku muntu omu nze mukulembeze essaawa zino ne tuli mu kubuildinga abakulembeze abalala
nzimbeera nkyogerako nti tubuildinga Bakyagulanyi ab'enjawulo n'okusingawo. So this is a party that will live beyond me. Kino ekibiina kigenda kubeerawo ne bwe mbasinze nkikulembera ne wajjewo n'omulala. Ye Uganda gye twagala okola. Essaawa zino wendi nakyemalira mwewulira. Well, akalulu nka kaakaggwa honorable ogamba okuba nti wagamba nti first of all kalimu obubbi. Yes. Kyokubiri oga nti sisobola kuddamu kwesimba mu kalulu nga amateeka gasigadde nga bwe gali ag'ebyokulonda nga mbeera esigadde nga bweri. No, si we nagamba. What did you say? Nagamba nti okugenda mu kalulu nga kali bwe kati kisobolera ddala okuyamba Mwami Museveni kuba ye aba alaba nti akalulu kayiseewo. Era nze ngamba bannange ne bannayuganda bonna nti tulina okumakinga sure nti akalulu akaddako kabeera very, very different. Bannayuganda batekinga charge of kalulu ako. Tetugenda mu kalulu timwambya Abakama tulangirire. No, saagala twerimbe bwetyo. Timwambya Abakama agenda tulangirire nti tuwangudde nti bagenda tuleka tukampeininge bulungi. Kugambye sample wagirabyeko e Kawempe. Ekyo kye tugendamu n'okusinga awo. Museveni takyaswala. Kubanga amatu gazibye n'amaaso gazibye. Exactly. Naye akakiiko k'ebyokulonda wakalabye empapula bwe bazisuula wansi bwe bazijjayo oli wa NRM bwe yafunye 25 bagamba yafunye 4 bwe yafunye 3 yafunye 7 byonna ne babikola naye pressure n'amaanyi g'abantu ge baateekawo baamaliriza nga balina okulangirira awangudde nga tebalina you can't go around it. Kyetutegeeza era kyetwagala okukola ku levo y'eggwanga lyonna. Baali basobolera ddala e Kawempe okukola nga bwe baakola e Kayunga. E Kayunga nakwedde yawangula ku buli polling station naye Mwami Byabakama najja kubanga twali tetukoze eriiso ng'e Kawempe nga tetunyiize ng'e Kawempe. Naye ab'e Kawempe bajja nga tebaseka nga batunudde enkaliriza ng'ate beetegesse. So eyo charged mentality eyali Kawempe gye twagala bannayuganda bagende nayo mu 2026. Osobola okutuuka mu kalulu nga bansibidde waka obanga bansibidde mukomera obanga bankozeko ekyamu kyonna nga bazenga bakola naye bannayuganda bw'oba bacharges bo babyekola yasaaliyo mukuma akalulu ke Kawempe. Kyetwalabye Kawempe tubadde by elections ezisoba mu 10. Bino byoyogerako twabirabye Kawempe yokka. Tetwabiraba Oyamu North, tetwabiraba Moro, tetwabiraba Soroti, tetwabiraba Kisoro. Okay? Oba bino byoyogerako biri bwe biti olw'okuba nti biri wano mu Kampala, which is already a constituency, rather stronghold yammwe nga opposition. Njagala nkubuulire nti kino si kya opposition, kino kya bannayuganda abanyigirizibwa. Si just opposition, buli ayagala enkyukakyuka. Ekirala obuuza nti lwaki byabaddewo ku luno, lwaki tebyaliwo luli. Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba nti don't be quick to judge a man because he doesn't know what you know. There was a time when you didn't know that. Katobeera tosobola kubeera mwangu kunsalira musango kuba ku myaka gyange 15 oba 2 nali soogera nga bwe njogera kati mu myaka gye ndi mwana plus. Kubanga byenjize kati byanjawulo okusinga bye nali manyi. Yes, twali tumanyi luli naye twali tetumanyi ku level gye tumanyi olunaku lwa leero. Buli kize kibaawo tuze tufuna experience ne tugamba kati bakola bwe bati kati bakola bwe bati. So nga tusala entotto going around that. Okay, good. When I hosted you Honorable mu 2020 nakujjukiza ebigambo bya Dr. Kizza Besigye ngaga nti ye tasobola kwesimba mu kalulu kubanga avuganyiza emirundi ena and according to him ngabbibwa. In your response wanti kungu bino si bya bulijjo ebyabali. But still no twagenda mu kalulu nothing changed. The only thing that happened wavayo n'otugaa nti naawe era baakubbye, something that Dr. Kizza Besigye has been saying ebbanga lyonna. Okay, I'll tell you something. Si bya bulijjo era bye twakola si bya bulijjo. Ensonga lwaki walaba nti ate
ne regime ya Museveni byakola ate yasukkawo omunyankole kyagamba acation kawirewo akensonyi ne kaggwako wali tolabanga ku drone ziwamba bantu naye n'oziraba wali tolabanga ku buswavu tebajjako bujja social media ne bajjako internet yonna wali tolabanga ku bantu babuzibwawo paka olunaku lwaleero bakanata Muhammad tukyabanoonya bakibalama tukyabanoonya wali tolabangako bantu be bakwata bukwasi ne bakutwala ne bakusaaka akakofiira wali ne bakuba ekifaananyi ne bakutwala mu wali tolabanga basibiriani nga babakyajenga constantly mu kooti y'amagye naye kati bakyusa ffe bwe baba badiringa naffe tebadiringa naffe nga kibiina kyabufuzi badiringa naffe nga military operation so tetwali ba bulijjo naye nabo ne bajjayo abaabo abasinga ne bajjayo SFC ne bajjayo jaati ne bajjayo bonna ebiseera biri balinga bakozesa poliisi yokka kati bajjeyo abasingayo bonna babamazeeyo mu 2021 kati bagenda kujjayo robot tebayina robot. My point ya kungu is nti era twagala tukozese enjogera egamba persistence breaks resistance amazzi gabeera smooth nebe galemerako lazima gakutulamu ejjinja so ffe omulamwa gwaffe butastopinga kumakinga sure twekubisaamu emirundi kati tuli bangi ate tuli bamalirivu ate tuli bagezi ate tuli bato kati ebintu byonna bwe bigata tebasobola kutuwona. Does democracy work in Uganda? Democracy works in Uganda. Yes, there's no democracy, but we must make it work. Ontegede buli kintu kyoyagala kikole tekigenda kubeerawo kye programming. You have to make it work as a person. Does the education work? If you make it work. Does democracy work? If you make it work. Siro kinkubuuza ebigambo bino honorable bw'oli ogenda okwesimbawo ojjukira bweyogamba tosobola kwesimbawo emirundi ena ku gwokutaano n'ogamba nti tojja kwesimbawo ti demokrasiya takola. Do you remember those words? Yes, I remember those words. And if you allow me, njabite mu right context. Please do. Nagamba titosobola kwesimbawo mirundi ena then ogamba temwesimbawo. No. You have to keep trying it. Bwe twali tugenda mu kalulu kawempe nabagamba tugenda mu kalulu kano si kubanga ekkooti zikola si kubanga akakiiko k'ebyokulonda kemaliridde no naye buli kawindo akaliwo tukakozesa. Ekkooti ensukkulumu yamala emyaka ng'egaanye okusala omusango ogwakabaziguluka kuba yali ekozesebwa okuumira abaana b'abantu mu makomera naye oluvannyuma bw'ogisindikiriza paka ku kisenge emala nekola ki negutyebula. But that's not what you did Akalunga Kawedde. Come again? That's not what you did Akalunga Kawedde. Yes. Bw'otakkiriziganya na byava mu kulonda waliwo opportunity yogenda mu kooti. Yes. Nagenda mu kooti. Yes, you did. And after no gujjayo. Yes. Lwaki najjayo musango? Tewalemerako kino kyobadde oyogera that you must use every window. Anti munnange mpa omukisa mba njagala gwombuuza ekibuuzo nze nkuwe answer naye ate bwombuuza ekibuuzo ate onoyagala weewe ne answer abantu tebajja kutegeera kati mbuuza ekibuuzo. Oga nti buli windo yonna olina okubeera ng'ogikozesa. Yes. Gwakaluka 2021 bwe kaggwa ekyo si kyewakola. Weebale nnyo kati sirika nkuddemu okusookera ddala twagenda ne tuwangula ng'amateeka bwe gagamba ne tugenda mu kooti tujulire nga babbye obululu naye nga tugenda mu kooti in fact nga tugenda mu kulonda twabagamba tetugenze mu kalulu kano kubanga tusuubira akakiiko Mwai Museveni kalonda okutulangirira ne tugenze okufuna ebintu bibiri either okufuna obuwanguzi bwaffe oba akakiiko kano kambula ensi yonna erabe likisasalala ekyo twakituukiriza ne tugenda mu kooti ne tugamba kati akakiiko tukamaze mmwe kooti tujja twagamba mwami Ewinyiddulu nti tujja tugenda kufuna ebintu bibiri mu kooti yo either tugenda kufuna obwenkanya oba tugenda kwambula tetwamulekera kantu twagenda mu kooti naye nga twakateekayo omusango ng'ate Ssaabalamuzi ali ne Mwami Museveni bali mukola program ey'emyezi 8 egiddako
nga Mwami Museveni ye president mukyo yalinga already omusanga agusaze ne tutwala obujulizi n'abugana mu bumenyi bw'amateeka ani amenya amateeka chief justice w'eggwanga Saabalamuzi so bwe yakola ekyo twali tusucceedinze ensi ne tugigamba bannange mumulabye ne tumugamba kati gwe tosobola tuwa bwenkanya era omusango ne tugujjayo mu kooti ne tubagamba tugutadde mu kooti y'abantu wayita akaseera katono nnyo omulamuzi w'ekkooti y'emu ensukkulumu omulamuzi Kisaakye n'avaayo n'ayanika byonna ebibadde mu kooti eyo yamaliriza baagala mutemula olunaku lwaleero omulamuzi Kisaakye yawanganguka yadduka mu ggwanga ng'ataasa bulamu bwe ensonga yaffe ogitegeera nti either tufuna obwenkanya oba tuba exposing tewali kintu kidisempowering oba kimalamu kitongole kyonna oba muntu yenna maanyi naddala ekitongole oba omuntu oyo aba yeefudde omulabe w'abantu tewali kibamalamu maanyi ng'obba exposinga baamala kwambula colonialism okuggwa baamala kwambula slavery okuggwa so when you expose you weaken tugenda mukuwumula kono but before we do that yes ogambye ogenda kuvuganya with what intention kikyo yagala okwachivinga mu kuvuganya mu 2026 no the ultimate goal ekigendererwa kyaffe kyakutaasa Uganda kuwangula Mwami Museveni tumujjeko mu ddembe oga nti akakiiko k'ebyokulonda akakulembera omulamuzi by'abakama tekasobola kulangirira is that what you said tekasobola kusala mazima ne kasobola okubeera kasobola okusindikirizibwa wakati mu butayagala ne kaba nga kalina okwatula amazima ekyo tukirabyeko kati njagala nkuwe example waliwo nakyemalira baali bamuyita Yahya Jammeh e Gambia yalinga Mwami Museveni ngera afugira ku mudumu gwa mundu bwateekawo akalulu buli myaka 5 najja nakola najjako zi cameras natabase nakola ki neerangirira n'ekiseera kyatuuka abaana bamukolera operation yeno operation gye twagala okukola bamukolera operation gye bayita protest vote ne beekuŋŋaanya ne beegatta omulundi gumu ne bagenda ne balonda nga biyita bya bulijjo nga tetunagenda mukuwumula njagala omanye nti Uganda teemaliridde tetuli kazinga tudipendinga ku nsi zonna ezitwetoolodde America ewa Mwami Museveni $1 billion namba abangereza be bavugire ensi eno n'abalala bonna ensi zino nazo ziri mu spotlight ey'ensi yonna so Mwami Museveni ng'oggyeko omuteeka ku pressure ano tumuteeka ku pressure internationally yensonga lwaki courtesy of international press tusobola okubeera n'akalemberembe in a line nga tugenda mukumulamu mu Uganda nga bw'ogira ne kubyoyogera honorable do you really think osobola okuwangula akalulu wa president n'olangirirwa n'abamajje ne bakukubira saluti already nga ne CDF kati tumulaga nti atakuwagira era tosobola kuba mukulembezeewe tugenda mukumula nkyanaku nnyo nti kati gwe soundinga nga eyagwamu amaanyi ng'eyatya tova ku Marome Takasambe tujja tova